Nakuzwa mwendo gwokuna Easter Sunday ku kanisa ya UCC Kasubi okutandika kusaba mwendeza kaungezi You are watching BGPTV, The Father's Heart. Nkwataganyo alubamu lante Betaganyo mukama JUDITH MUTUNZI kawowo nkakusinza kenyine haya enuloji yanjawulo ng'ennaku mwendo gwokuna Easter Sunday ku kanisa ya UCC Kasubi okutandika kusaba mwendeza kaungezi kati gwe gula tiketi yo tosirika utegezera omulala ey'omutwalo gumu ey'emitwalo ebiri abatengu 5 VIP emitwalo 5 ne 10 olwo JUDITH MUTUNZI atokoze albamu nkwetaaga nnyo mukama luyimba ku luyimba yimba nolwo yimba awerekeddwa akabayimbi abalala bangi omuli Tina Albert, Betty Muwanguzi, Sarah Sirumaga, Fever Sefuma, Joetano, John Mary, Victor Jesse Pastor Richard Omrich n'abalala JUDITH MUTUNZI munkwataganya albamu launch awageddwa gwe wenyini agula tiketi Inaman Ministries, Stable Christian High School, Sango Stationaries, Blessed Gospel Promotions and Events ne Inaman Radio. You are watching BGPTV, The Father's Heart. Nkwataganyo alubamu lante Betaganyo mukama JUDITH MUTUNZI kawowo nkakusinza kenyine haya enuloji yanjawulo ng'ennaku mwendo gwokuna Easter Sunday ku kanisa ya UCC Kasubi okutandika kusaba mwendeza kaungezi kati gwe gula tiketi yo tosirika utegezera omulala ey'omutwalo gumu ey'emitwalo ebiri abatengu 5 VIP emitwalo 5 ne 10 olwo JUDITH MUTUNZI atokoze albamu nkwetaaga nnyo mukama luyimba ku luyimba yimba nolwo yimba awerekeddwa akabayimbi abalala bangi omuli Tina Albert, Betty Muwanguzi, Sarah Sirumaga, Fever Sefuma, Joetano, John Mary, Victor Jesse Pastor Richard Omrich n'abalala JUDITH MUTUNZI munkwataganya albamu launch awageddwa gwe wenyini agula tiketi Inaman Ministries, Stable Christian High School, Sango Stationaries, Blessed Gospel Promotions and Events ne Inaman Radio. Nkwataganyo alubamu lante Betaganyo mukama JUDITH MUTUNZI kawowo nkakusinza kenyine haya enuloji yanjawulo ng'ennaku mwendo gwokuna Easter Sunday ku kanisa ya UCC Kasubi okutandika kusaba mwendeza kaungezi kati gwe gula tiketi yo tosirika utegezera omulala ey'omutwalo gumu ey'emitwalo ebiri abatengu 5 VIP emitwalo 5 ne 10 olwo JUDITH MUTUNZI atokoze albamu nkwetaaga nnyo mukama luyimba ku luyimba yimba nolwo yimba awerekeddwa akabayimbi abalala bangi omuli Tina Albert, Betty Muwanguzi, Sarah Sirumaga, Fever Sefuma, Joetano, John Mary, Victor Jesse Pastor Richard Omrich n'abalala JUDITH MUTUNZI munkwataganya albamu launch awageddwa gwe wenyini agula tiketi Inaman Ministries, Stable Christian High School, Sango Stationaries, Blessed Gospel Promotions and Events ne Inaman Radio. You are watching BGPTV, The Father's Heart. Nkwataganyo alubamu lante Betaganyo mukama JUDITH MUTUNZI kawowo nkakusinza kenyine haya enuloji yanjawulo ng'ennaku mwendo gwokuna Easter Sunday ku kanisa ya UCC Kasubi okutandika kusaba mwendeza kaungezi kati gwe gula tiketi yo tosirika utegezera omulala ey'omutwalo gumu ey'emitwalo ebiri abatengu 5 VIP emitwalo 5 ne 10 olwo JUDITH MUTUNZI atokoze albamu nkwetaaga nnyo mukama luyimba ku luyimba yimba nolwo yimba awerekeddwa akabayimbi abalala bangi omuli Tina Albert, Betty Muwanguzi, Sarah Sirumaga, Fever Sefuma, Joetano, John Mary, Victor Jesse Pastor Richard Omrich n'abalala JUDITH MUTUNZI munkwataganya albamu launch awageddwa gwe wenyini agula tiketi Inaman Ministries, Stable Christian High School, Sango Stationaries, Blessed Gospel Promotions and Events ne You are watching
Okusinza kwa Mukama kwampadde nkimanyi. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. Nganye sikifuluma. BGPevents be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo mmotoka z'abagole mu bika eby'enjawulo kyangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tentsi abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi Omukolo sawasaliza. ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okukufunira reception y'omukolo gwo kati oyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi BGPevents bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Essimu 07758681 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGPevents. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGPevents, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala byonna bya obadde weebuuza omuntu asobola okukwasaganya omukolo gwo ne gunyuma nga tofunye na stress. BGPevents be bantu abatuufu bategesa emikolo mingi ate nga tebasosola omuli embaga okwanjula obubaga obutonotono obw'enjawulo. Blessed Gospel Promotions and Events era ebategeka ebivvulu crusades, conferences, zisemina ate nga bapromotinga n'abayimbira ennyimba eza gospel yekka. Balina ba ushers abalungi abalokole abataswaza mukolo gwo bakolera selection y'ennyimba z'oyagala eza gospel gwazagala ku DVD oba ku ka flash oyagala nnyimba za mikolo za Christmas oba za kabagako zonna bazikuselectingira batuukirire gwayagala audio oba video production, music direction, okuwandiika ennyimba oyagala sindika message nnyingi bakola graphics ne designing. Balina ne ba service providers abeesigwa beweetaga ku mukolo gwo. Blessed Gospel Promotions and Events bw'obawa omukolo gwo tewejjusa gwabaagala bakubire ku ssimu noti 77588681 obagenda ku Facebook page yabwe Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGPevents, excellence, integrity, time and hard working. Nkwataganyo alubamu lanje Beetaga nnyo Mukama. Judith mutunzi kawowo kakusinza